abasajja tekaba kamanyiro mwe muyina akamanyiro nalongo bagamba abasajja balina okusajjalaata ffe tetukoowa omanyi lwaki mwe muyina akamanyiro omanyi lwaki mwe muyina akamanyiro oddira obulamu bw'omuntu omulala n'oyagala ofuuke owaabwo oyo omusajja omulaba atudde awo yakugamba nti akwagala olina kye wamuyigiriza ku byonna bye yakugamba ng'omugenda okubeera naye kikye wamutiikinga nga gwe tekyawe kyogambe nayigiriza okukola bwati kikye wamutendeka golowooza byeyajja amanya ani ebimuyigiriza anti kati ebyo byali byadda byakwawo afunyeeze onzizeemu bulungi byali byadda naye wamusanga amanyi ekyokukozesa nga bwe wamusanga ng'amanyi ekyokugamba ng'amanyi n'ekyokukozesa bwakyalinayo amaanyi agagenda okiŋŋamba wabula gwe kikuyamba kiri kinyambe ne bali abalina abaana mu bufu nange gye bali abalina amanya basobola okunyamba bw'olina okukwata ebintu ebyo nga bikoze eki omukazi talina kugenda ng'azunga n'ensujju etuka n'efuuka ekisujjusujju wabula njagala ozimba obwakabaka mu maka ago nga n'ekyalo kisobola okukulwanirira nga basobola kati nze ngenda kuwa example olaba omukazi najja ewange kitya nga waneeno bawa omunene juzi bamulesa ku NBS ng'ali mukaba batobye ne bbaawe samuna nga ekyalo kyamuyambye kitya anti kati njagala ompulirize batoba bonna babadde bonna ali mugira bya kisiru wulira emboozi eyo bagimbozizako yesterday bwe nawuliddeeko ekitononyo kye nawulidde omukyala mu njogera yagambye nti alina bakyala be n'akiddigana n'emindi egisukka okutya kitegeeza omwami eyo olunaku lwe yafuna omukyala omulala ffenna kyatukosa ekibuuzo kiri nti lizaati sezaava mu muntu omulala ono gwe bayinzeko zaali ki kyobala saagala nnyo bidisikazinga lwansonga situmanyi ki ekyatukawo wakati awo oluvannyuma lwono olwofuna omukyala omuki okimanyi omukyala osobola okufa eddogo olw'okuba lwa saidi lwa malaaya bawo gyayinzeeko ebyo byonna mbikkiriza naye nammwe muli batiitiizi nyo nze muka omusajja siti addenja kale yenda kuwanga ojondoge anti kyekyo kyembe kugamba nalongo goli nalongo tologwa abaana bangi bali mu kufa abaana bangi olw'okuba oli ayagala kweddiza malaaya okimanyi Remi cocktail wakwana omuwala oyo ayagala kurepressing ajje mu maka tugende mpola ekisample erikoona aliwalidako kuwa ekisample ku mukwano gwo ono baatugamba bbaawe yalina abakyala bangi nga tafanga bo tebamanyidde ogaba bangi bonna abavaayo anti bali badde oli omukyala nawulira nti yayina kantunule mu kamera nga njogera ensonga zino okitegeera sinema abaana bangi bambi gwe bwewaayo okuwangula ogenda kuwangulwa kyenjagala mu kamera fe abakazi tulwanise ku basajja okulekerawo okwenda kuba kisoboka naye ozodda mu kamera mbw abasajja muze gwabwe abasajja nsibuko yaabwe tekiriyo tubeeko kwabo abatono babalwanisa ensonga kankukakkanya okumanya ogenda kukakkana omuntu olaba kati ngenda kuwa example pulezidenti mujjukira mu covid baasiba amakubo ne basiba biki naye tebaggalawo woteeri na loogi mwawuyako loogi ezigaddwawo kati pulezidenti n'akeera bukezi n'alangirira nti abasajja mbadde nteesa mubeere Masaka abakazi nga tuli Makindi ezo gavumenti tesulawo ebintu byonna ebisinza okuyimirizawo wano gavumenti gye tuliko bwenzi mbuuza butya olaba abantu abasinga abanoonya amawulire okumanya climax eno ekola oba tekola basindikawo omukazi omukazi oyo n'agezaako okulaba nga nannyini wano amwendako oba ng'ayenda ku mukozi akolera wano wabula njagala mwawula okujoga kw'abasajja n'obwenzi omusajja wakwendako abakuyoze nalongo towakana omusajja liwakwendako abakuyo zoenda omu kwabo omuwala ali eyo ayagala okulwanisa obwenzi okuva mu Uganda tusobola naye buli wetuyimirira mu kamera ne tugamba nti abasajja be bamu abasajja bali batwendako weefule proud nti nze swendebwako era wenyendebwako ngenda ku kirala ati nalongo wagambye bawo tayenda naye toli mugamba nti kisoboka kulwansonga tetuli bakatonda lwaki tukutekerawo embeera nti no kisoboka because it is the saying goes everything is possible nawe kyokimanyi ti buli kimu kisoboka so nekyolaba ne bwoba ogenze mu ddwaliro nga mutuufu kangambe bino bebakola ebya IVF nti bajjemu osimanya gundi ne bakutekamu neno mu mutwe gwo wogenda mu ddwaliro bakulaga nti no it is possible but still the doctors will tell you it is not 99% right. They leave you at bakulekerawo ka benefit of doubt in case she happens ekyetugezaako okulaga lwakubanga tuli kukitegeera naffe tuligamba abafetebeenda naye mu bufunze
in case it has happened ogenda kwetuga. That is why ngamba abana abawala nze njagala nnyo omwami wange era naye anjagala nnyo naye ndekawo ka benefit of doubt nti in case twawukanye ngenda kwetuga oba yaneetuga mu bufunze kiraga nze bange ntira nnyo kimugamba kuba njagala nnyo naye ntira nnyo kimulaga nti babe in case ako always kerekerezeemu so kirekeewo nti no omusajja utayenda naye webukeera ku macanga ayenze kyekiddako kati nekira kyembadde njagala okuyisawo about that story eyasama omanyi sigendera nnyo ku bintu bya social media ate sigendera nnyo ku bantu abavuddeyo ne boogera kuba tunawulya side endala ate ekyokubiri mulekeraawo okubeera nga all the time you side with women ku lwa nsonga abasajja tebatera vaayo kwogera n'abasajja balumwa n'abasajja babaneebibanyiga tebavaayo nakola ki n'abasajja bano tebavaayo kwogera kakati gwe olwokubanga omukazi yavuddeyo n'ayogera n'otwala nti no ensonga naye ayinza okuba naye yalina obunafu bwe obwaleetera omusajja okumulekawo kyekyo kyabadde akugamba Naalongo nti omusajja bw'aba akwenzeeko tuula wansi check yourself ogambe ensonga kyereetedde omwami wange okwenda ate kyekyo nakugambye nti omusajja asobola okubeera naawe nga gwe first wife naye ate nakulekawo naafuna omukazi omulala ate namwagala n'abeera naye n'ebyobugaga n'abiteeka mu manya gomanyi lwaki gwenga gwe tewali mulungi ng'omukyala muleke okugamba nti oli omukyala yajja nabba obufumbo bwo omusajja yaliakukoye naawe Remi abakazi baloga abasajja okubatwala omusajja wagenda nayenda ku side dish era biba bingi nnyo kakati nze bavayo ne bagamba nze nafuna abakazi abayogera abayitirivu era nga we nabba omusajja abwe nze nkyogera mu kamera nti nze bange samusanga kuna mukazi okiwulira era siina gwe mmanyi nze gwe mmanyi era naye abavayo ne boogera ati wulira era abavayo ne boogera ne bagamba nti nze najja ne nyingirira abantu abalala kakati gwe ngandi okumpi kyensobola okukola nekisisobola kukola kakati singa nze obadde tomanyi bantu bangi nnyo abali eyo nga batwala stories nyingi nnyo eza social media because sivaayo kwogera about my private life nze by the ebintu bingi nnyo ebyayogerwa bingi nnyo naye sivangayo ku clarify nga nsonga neja nabireka buli omu atwale kyakola ki anti kyenkulaga nti no mulekerawo okutwala kyenkulaga nti nze nasigaza kunyweza bufumbo kubanga nze nganze social media yinza okuba yayogera buli kimu naye gye ndi mu bufumbo era omusajja nkyafumba era ngenda kufumba ekyo nkibalayira okujjako nga Allah ate nze sikiririza mu ddogo gyeriri ekyo kyo kituufu naye nze sirogwa okiwulira nze nganze omuntu because nina katonda mungi nnyo kakati kyekyo kama ekigenda okutaasa ove mu ndowooza eno newabukeera ku makya omukazi natwala omusajja wo kyejjeemu nti omukazi yaloga baawo omusajja wo aba ayagadde ng'agenze kirikirize abasajja babeetega aba ayagadde ng'agenze omusajja tewaliyo gwe beetega n'agenda bugenzi era waaba abadde akwagala ate ng'olina ebirungi naawe lindako kati munaatera kulwana buli omu asooka okumanya munaatera kulwana buli omu alina kyayogera ng'ate buli omu anzeba omutuufu mu sayidi ye naye ate obutuufu bwo butono kati ngenda kuba kano ngenda kagamba abakyala bonna bambi omukyala ali eyo yenda kubazi tebakulimba mbu ngenda kumukulekera mbukubanga bwewamwenzeeko mbukati nalo ng'atidde nnyo omusajja nze muyina akakagambe wange tekajja kukolayo mbusaalongo gw'omuyina ntwala omukisa okutegeeza ndigenda kubaawo nga nze ennamba emu neyongere okukaluubiriza nga baba bakwanjira bagamba mukyala we ennamba meka kubanze bwenvaawo ogenda kudda mu kifo kyange kati olaba nze bwentuka okuba nga ndi mwemu mpaka mu bbiri nga sibamanyi wengwa gwe wali namba emu gwoli mu bbiri gwoli mu ssatu kubanga wamuwa gaapu abakyala kikyemba kubiriza obwo obufumbo magye teriranka yabwerere mikwano oyo awoza mbu yazze n'akuloga kati njagala nkubuulire kyonna ekyetaagisa okubeezaawo amaka gange mpaka lwendi gafiiramu I'm ready to fight kati gwawoza mbu yazze n'akwana omusajja wange simanya nti nandoga mukulekere weebale nnyo kentegedde nti muloga ngende ewa pasita Bugembe pasita oyo mwagala nnyo yava ku byamagero ebyo by'okubuzaabuza ensi eno ate omunansindika nnyo n'onsuula mbundyoke ensi ekola nnyo ngende nsabire ku ggwanga lyange nga ekinsabisa kiki kukakasa bakazi nti tekkiriza omukazi okusuuzaawo abaana bo nga mukazi munno ng'alina ensujju etya nze omukazi alijja n'ensujju ezi 5 nga bazinyumyako ne gyava ku kyalo nti oyo omukazi akyukakyuka alina ensujju ey'ebibala alina ensujju eya apple alina ey'ennaanansi oyo nja mulekera omusajja wange amukole ki ne bwe munaabeeranga mufumbo nga woza omusajja okwenda abanjoze abanyambye eri mujja nadiiteddego nga si olw'okuba nti ono tomanyi bw'aba yamuloze kumwebakako
tukitwale nti yakifunye naye ekyokufuuka mukazi we nga siriiwo eryeddogo ndiri wakanya mpaka lwendifa abasajja abenda ne bakuba n'okkuba nanti kyenakugambye nti temwawula kujooga na bwenzi ebyo bibiri mwabigasse ekyo kyanjawulo ozi kyoyogerako kyanjawulo kubanga jjukira nti abasajja tukiina ffena mu bwongo bwaffe abasinga kale simanyi kuggwe kubanga ozi ekikyo kyanjawulo naye kati nganze nkimanyi nti abasajja abasinga bayenda olwe different reasons alabye oli alina akabina nekamusanyisa but ekyo kyabatondera nalaba alina okugula okulungi okugulu nekumusikiriza naye nga ate munange webayebaka nabo that's it nga talina nakyagenda omusajja akwebakako n'amala n'awulira n'obusungu n'agamba wakunyinzeeko kyagamba gye tuyita tetusasenkana basajja batukuba okusinga babba baffeffe nga tetulina ndowooza anti kati goba mukazi yalina okuba malaaya omukazi yalina okuba malaaya atya yoyo atamatira nga ne bwafuna kyasigala noonya ekirala naye omukazi yesiinayo omusajja mulungi asinga baze ne bwoba ofaana n'otya kakati labayo okimanyi nedda kamuwe example nga tugenze mu kyekisenge okimanyi nga tugenze mu byekisenge okimanyi bulungi nnyo nti omukazi gw'oyinza okwegatta n'omwami wo nekimala nekiggwa n'owulira ng'era olyoke naye ate omusajja kiggweyesawa n'afuluma wali eri neera nabeera ng'ayagala kyabatondera nti tugenda bbawa ddagala ki ate nga tekikaba kasagazi naye kakati gwe nga ate omukazi bw'okola ekyo oba nakasagazi era oba malaaya okimanyi nti omukazi osobola n'okumalira ddala emyezi nga yoke omusajja kibeera kizibu kisanga era omusanga nga mu butuufu aba kikoze aba yekontrolinze nnyo era aba akwagala nnyo naye nga kibeera kizibu kakati kyekyo kati kyekyo kyekikugezako kulaga nti si buli musajja akwendaku nti aba takwagala mukyala waaba amwagala nnyo naye munaye ngekyamusikiriza kyekiri era wabanga ddala wakitegedde n'akwetondera kakati kyekyo kyabadde akugamba nti waliwo okwenda okutuufu nayo waliwo okwenda n'akamanyiiro okujoga beebo omusajja akwenzeeko otegera okutegera akuba akufulumya mu kakati ako kaki kamanyiiro naye nnyo banga alina okuba ne ssente ensi neekuleka nga bbaawo bwakutunuulira tokyamusanya temulaba nti tesimanyi kwekolako nze bba wange bw'aba ali waka bakyala nyina buli bu 2 piece nsooka nenkasemula akaviiri bwe mmanya nti anajja nensooka nkasalaasala buli kadde mba ngezaako okwerabala si lwakubamba emyaka tegigenze nnyo nyina omukakasa nti mukwano lwakuzaala baana naye nze ndiko ku mulembe omutebi kati abakyala mubeereyo mu nnyumba ate bayayenda ku gundi kati nze nterebyanga kyabirabawo n'olyoka omufuukira ekimmonde mu nnyumba obugambo ebusemba Nnaalongo okuba twogedde nnyo n'obeerawo nga bbaawo anoonya kyomugattako ekitono ng'olwala luno ng'amazima olina ebintu bibiri wazaala abaana nakukuuma waka oyo nno omukazi bamujoganga naye omukazi beera nga naawe olina kyosobola okugatta ku bbaawo yadde mu bigambo abeerewo ng'agamba mukazi ajja kunyiiga naye omukazi oyo yampadde pulaani nyingi nenzizimbamu ebintu naye omuntu obeera ewaka nga tolina kyogattako nga gw'oli awo ebintu bingi bikyakutuukako naye omukazi alina valiyu ne bwe beenda ne gwe benzeeko bwankubira essimu saalo ng'amukyawa naamala agikubako eyange neevuga bannange tayina nakuddamu kumukombako lwaki tulina valiyu mu bulamu bwe emboozi eno ebadde nnyingi nnyo bannange naddala ey'obwenzi kansuubira ali eyo afunye ekyokuyiga nange njize oba oli awo byengenda otuula ku mutima neebuulirire tugenda kutuulako kubanga okusuulawo abaana mbuno omusajja sinaroka okutuza abaana mbu omusajja ayenze oli mu maka ng'otandika okugamba mbu nga nzire wa maama wange wamama nkyawasobola siza nakuwasobola nange sisobola nze nagamba nze okuva we nava wa maama wange mukwana ekitanda bakimenya nze ekisokera ddala nze sisuula wa maama wange nsulayo ku ddiiru ki nze tula nti bange taliyo mukwano nzire waka ne ziba munaana gwakire ekyo munyanga akimanyi bambi mbadde nsaba wange kabaka nabagambye omusajja wange mutwala nga kya kabaka anti omusajja bwemutwala bwate buli nsi togiraba obugambo obusemba Nnaalongo mu disappointments mu mukwano saba ebigambo byange ebisembayo nsaba mu abantu abajja ku ofisi yange ebintu bino wammanga mbikooye saagala kujja ng'oze kumbuuza nga tuze ne ansa zo bambi tojja Nnaalongo woofiisi eyo wagitukolera Abannayuganda baagimpa emmengo baagimpa nagisaba kulayibwa era ne bagimpa emmengo awo kumuteesa kati naye saagala muntu ajja ate ng'oze ne ansa zo ebintu bino bonna envuga emmotoka y'abaze yagikola saaviisi yangulira amafuta kitegeeza bino ebintu by'empaayo mbiwayo ku lw'eggwanga lyange nti obutabanguko mu maka bwe busukka ne gavumenti bugitawaanya ne beero si batawaanyizibwa kati nenkola kyensobola okuyambako ng'omuki ng'omuntu naye ate ojja oyagala mbeeko kyenkuwabula aye ne ansayo n'ojja naki n'ojja nayo kitegeeza ojja kunnema okuyamba kubanga tolina sinatambulira ku bigambo byo
omukyala alina omutima okukuluma jangu tunyumyemu bannaye okunoba okusuulawo abaana si ye solution kuba kinuma ne gye mulaga mmaane mufuna abasajja abaki ate nga gwofunye alina mukazi we wadduse lwa kwendako ate gweoyenda kuba banno kati gwe solution yawe gyolesa ebeera ki kitegeeza ogenze kupromotinga bwenzi nti kono yabadde yannyendako nze kagende nnyende kuba abaki kuba abalala mulekerawo okubeera selfish kubanga ekintu kyokola kikyanisa gwe naye ate abaana bo ate omala okuba essimu bwe omukazi abonyaabonya abaana bange bwebona yasobodde okugumiikiriza omusajja gwe kyakulema kitegeeza abaana alina obbayisa nga ye bwakola ki nga bwasobola mwagale abaana bammwe kuba teri ababazaalira gy'onaakoma okulowooza ku bintu ebyo ebikwetoolodde ojja kulaba ng'olina by'olina okwesonyiwa ogambe ekyakikoze yamanyi bw'oba nga gwe weeyagala n'abantu abakuliraanye ojja kusonyiwa bbaawo ebintu bingi obulamu bugende muki muleme kuba balogologo omuntu atasonyiwa omunyiiga buli kadakiika muleme kuba nayo emitima gya kisezisezi nze mu nsonga zino nnumirirwa mukyala akuze abaana be so si kupromotinga mbu omuntu bw'ayenda tubeere ku kitugifule topiki osulewo n'abaana bo sijja kubeera ku sayidi eyo nze teri aliyenda ku mwami wange ne mukulekera mukwano eyo firimu n'omumulekera teri oba ze naddogo oba olina jjembe oba olina jjiini nze Naalongo mumaka wano wesiva bannaye ndowooza mukiwulidde abasebyasebya Ssaalongo kano vida abula bannaye kyembanga sindi mu posita kale aweddewo oyo munywa pepsi eta pepsi kale nze nno ebigambo byange ebisembayo okulwa nsonga nze ndwawo nnyo okwogera n'abantu ndwawo abantu bali so bitter abantu beekyawa Naalongo kyagezaako okwogera kituufu ekisookera ddala sooka weeyagale ng'omuntu bw'onooyagala ojja kwagala n'abalala naye bw'oneekyawa n'obeera n'obukyayi obuyitirivu nnyo ku mutima kitegeeza nno nti munange tulina muntu gwogenda kola ki gwogenda kwagala kakati bw'omala okweyagala nze olaba njaga nnyo bange naye nze nsooka okweyagala sijja kugamba nti mwagala okusinga bwe neeyagala ekituufu neeyagala nnyo nenzizaako omwami wange kitegeeza nina omukwano mungi nnyo ogw'okumwa kulwa nsonga nange ngulina lwaki tulina okukola ekintu kino eno tukendeze ku basingle mothers tukendeze ku basingle fathers kulwa nsonga nga Naalongo bwagambye nti no bwe muba mwagalana mu butuufu kyanguwa nnyo okwesonyiwa omusajja ne bwakola ki omukazi ne bwakola ki because omwagala otunulamu omukyala wange ebirungi byankoledde 8 mu butuufu olw'ensobya 2 gaakoze muleke n'asobola okuzzaawo ddala drape gwe mbadde nina ankolera ebirungi kina kuba tetufaanagana abantu batulaba ku kamera tebatumanyi nze mbalayirira mutulaba ku kamera temutumanyi abantu abatulina balina malayika balina zimalayika mu mayumba gaabwe nga naffe bwe tulina zimalayika mu mayumba gaffe naffe balina zimalayika mu nyumba zaffe so si kyangu nze mpulira nnyo abantu bagamba simanya bamukyaye simanya biki mu bintu ebirimu bamukyaye musooke mufune we mubisiba nkimanyi tekijja kukoma kubanga muulya mwagala ekyo kyemwagala nkimanyi kyekyo kyebaagala naye omuntu yenna ali eyo ng'oyinamu ekirowoozo nti bamukyaye sooka ofune wookikwata okisibe ate n'omuntu yenna ali eyo Naalongo nze kino nakyo kankiclearinge ku mpewo nga nti omanyi nti bindeeba alinayo omukazi omulala Allahu akibar muleete abaana tubalabirire nze omusajja owange okubeerayo n'omukazi omulala ndowooza ssaawa zakakati kuba libe yasooka nabo nze because that was his history naye njogera ku ssaawa zino zendiwo omusajja wange tasobola kufuna mukazi mulala ssaawa zino ekyo nkibala sina kati nti no sinazaala n'abaana nga 3 kale kyemmanyi ayinza okulira nezaalayo kale naye lwaki tozaalayo omwana ng'omu anti kaakati eyo topic for another day yagamba buli mwana n'ekyapa nga Naalongo bamuwa n'emmotoka buli mwana ng'agirako n'emmotoka ne bamba maze mumuzaala anti ekyo nange kye nagamba nti nange wemala okuzaala nange nga bampa ekyapa anyway banange besides everything tutereza mbeera mu bufumbo ebyo byonna bagamba obufumbo abantu abatera okundaba nze nsaagasaaga nnyo era bw'oba ngoberera nnyo ndowooza oyinza okkitegera naye waliwo olwemba njogera nga sisaaga now putting everything aside ekituufu siso agamba mwami wange nti buli mwana njagala kyapa ekyo kiba kyakusaaga
naye ngero obufumbo ngaye wagambye nti no twateekateeka nogamba kati tuzaale kati obufumbo bwonna bwonna obulungi kuba kweteekateeka n'omanya nti no kati omwami omutabeerawo sandyagadde nange nzaale omwana ate amulekewo nga ayagala azaale omwana ng'amulabako okuva wenfunye olubuto oba tosobola kugendayo at the moment atika nange kubanga nali nakatandika okukola so bingi that I can't clarify here on air because ebyo byange bya bufumbo naye nange nina career gye yansanga nayo ate gye sigenda ku droppinga immediately because muna inafunye omusajja twakefuna twagalana sente no mpulaninga nina contract nti mu myezi ebiri ngenda mukyawa so kitegeeza mwana tujja kuzaala inshallah ate nga bwe tusaba okitegeera naye nga nze njagalozaala akaana akawala akabenefiga ng'eyo bannange amina naye nga bannange bambi putting everything aside twagalane tuwone okubeera abasingle mothers ne basingle fathers tuleke okuspreadinga so much hate to spreading so much love ate tuwesonyiwe ate tuwuliziganye communication nkulu nnyo in a relationship mu bufumbo nnyo nti omusajja wange newaba taliiwo aba amanyi wendi aba amanyi kyenzizaako aba amanyi nti kati bebi kino so communication nze nabagamba mwami wange twogera mpaka kwebaka ngali kwali ku simu olumu nkola ne mu studio bakimanyi nkola nga kwali ku simu era aba amanyi mukimu kigenda abeerako kujja naye ali busy nangamba you know cocktail I'm going to get back to you but without that my husband is always yes I'm cocktail and his cocktail because twice kati mgenda kunyiga kati omukolo yene embaga ejja banaye omukolo gwange muguleke mukye mulina okumanya nina omukolo nze kyemmanyi mubulamu kulondawo ekikusanyusa kigezeeko nga tonnafa teri bulamu bwakyo ate taleke kannaalongo ne repi mulowooza ku bakyala n'abaami bani abasinze okuba nga badisappointinga mukwano ani akyasinze okukireeta si baami abantu abandisinze okudisappointinga nandigaye nti bandibadde basajja naye ate era abasinze okweremesa bakazi olw'ensonga nti gwe omusajja bwakwana ofuna ekirowoozo bukanfunye akomye ku nze bwe tutyo bwe tulifa noleka okumuowuninga n'ogamba ono mu baana b'enzaala waakusatu naleka okumugamba kino nga tonnakikola lwaki tonkoledde kino lwaki tokoze bwe nti okitegeera so nti disappointment ezimu tuzipushinza okukola ki okubeerawo nti n'akantu owulira kawulire katono example njibabidde kugwekenye ne mmala nkiwira buulizi nkola ki newekirowoozaako bulowooza wenti kati abamu ezo disappointment nalongo nga tumaliriza ninako abaana be nali nnyumya nabo nga mbagamba nze sikebera simu ya bba wange okitegeera nze ne bwe beevuga njimugambe egiwunzise enkola bwe nti nze mugamba cocktail your phone okujjako nga ye munyini yampadde permission nangamba no cocktail it's okay you can check who is calling okitegeera naye nze sikebe kati awo wennyini era omwana omu abaana balinga basatu naalongo ne bagamba nfa kubanga password yange nengera bulengezi wali mpulira ekintu kinsindika password yange yebange yange teri na password neye terimu era wenjiraba weti nenkebera kati gwe mu bufumbo kino kiwakozeyo kiri perfect terimu password ya simu yange naye naffe nezaffe password because obutabeera ne password tekitegeeza ati neye terimu password era wagikwata ye nenkwata eyange naye netukebera ate sikebera wabula tukwata just kayitingana temwekuba bwaba wano temungereza wano temungereza wano twakugeyeza dda mukyogere nga mpulira mukwano iye bulungi ennyo abula okuva neno kansiibule kubanga nalonga ine ekigambo kyannambye ate nakyo kindi ku mutima muve ku masimu g'abasajja bannange abasajja wamme ekyangu mwongere password mu ssimu muzikyuse buli lunaku abakazi bano beebakirira ne baziraba manyi mulina akajanja zifuzamu naye ntuulaawo olumu ne ŋŋamba oba ndifunako ku mboozi weeziti nga waliwo ali ku sayidi yange naki abasinga tebaba siyinza kubeera ku sayidi nkyamu nze ndyoke nfiirwa obufumbo bwange n'abaana bange mbukuba nali nzongera ku ssimu gye saagula siri mwetegefu gamba ennamba eziri mu ssimu etali yange zange nange nina eyange nina abakubira te kambagambe eno kano nga ŋŋenda nina mukwano gwange yabadde azungira ku ssimu ya bbaawe n'asanga yasevinga abaana buli mwana nennyina kati ate nga yakamuzaalamu abaana basatu bwe yasaza nga yasevingamu buli mwana nennyina kyeyakoze najjamu ennamba z'essimu agere ng'akubira hello nze mukyala gundi gwegwe mukyalaani
kitange bange yegundi omwinamu abaana mwinamu omwana omu wa myezi 6 omulala wa mwaka omulala wa gumu kitundu yabuze okufeitinga nze nalongeza sinemanyi nze nange ezo nzisobola nze sisobola senoonyeza amaziga nze nange era kwewala ebyo kyenva nkwata essimu yange ate yange tebaamu password wajagalira wenjimuweera otegedde nze yange ebeeramu password si mu bubi nti no because when my husband wants my phone I'll give it to him naye because tubeera n'abantu bangi n'omuntu yennyini nyini owa bulijjo nze yange ebamu password naye nga banga nakikozesa bubi okitegeera so nze yange ebeeramu password naye banga bagimanyi era weba yeetaaga essimu yange it's very okay naye ntekamu password it's very important kyengezako kulaga sijja kukwata simu y'omusajja because ekigendererwa kyange mutego wange manyi abakazi bano naye ate tekewalikanogenda woti mu WhatsApp nga noonyayo namugamba mujagala zanya ku gemu wekodda ddi abaana ku simu bazanyireko gemu yange wajjako omuliro sajja nga kwata simu ngaawo abaana bezanye ki bwe yeebakanga omukazi ajjako abaana gemu akebera alaba bamukubira akebera alaba bamuweereza message ebyo byenajja okulwanako abakyala mumanye nti olwemalako emirembe gwokaddiwa nze nyina abaana enzaalo mpitirivu nnyo naye buli kagoyeka eneesuulako mubiri saalongo muleko omutima gwe muli waggulu bulungi nnyo nga bawala bakulu lwaki nkikugamba ti zenna ebyonna ebiyinza okunyiiza neebaze nabifunira akabokisi bange waba yakuzaddemu gwe wamuzaddemu sina kutumako kuzaala mubaze kuba ekizibu kye sibaana mbayina ewaka kitegeeza gwe abadde ayagala omwana n'omumukolagwomanyi n'ebintu byo ayinza okuba yajjamu naye nga just azze kwagalako bwagazi wuuyo wetumikiriza ofunye embuto anti ng'okimanyi bulungi nti alina omukazi kakati laba ye ekireetera abakazi obuzibu kubanga yo omusajja nze omanyi lwaki sigenda nenya musajja wange kubanga gwe ng'omukazi tompa stress yo era sigenda kwetekako stress yange kulwa nsonga kyogamba lwemi omusajja wayenda omukazi yalina ensobi si musajja anti alina ensobi kulwa nsonga obadde okimanya omusajja mufumbo babagamba nanti alina ekyokubiri era nagamba nukuba tonkubira ssaawa bweziti kati gwe n'okiyingira ng'okimanyi kati nina obudde bwo gwe yayingira ekintu ng'okimanyi ate n'ekyokubiri kyenyagala otegeere omusajja ataliiko bintu birungi tebamukaayanira neze ebbanga atunulanga ekyokulya ye muvubuka alinamu kasente kati nkimanyi abawala bamulaba omutima ne gubaluma gwe omwekoonako kakasa ntakunuubula kubanze mulinze waki mulinze waka gavumenti eyange nga nze mulinda wano kubuulirira basajja bwakunuubula tonkubira simu abakazi tulemye okwatagana nabo awula mukwano eno ebadde programu yaffe ennungi okuba nga tunyumya ku mboozi eyo afunye ekyokuyiga okuva ew'omukyala repi saako n'omukyala naalongo muko omusajja omu bwendi alina mutawaana ebigambo ebyo binkutteko nange mbitutte nawali eyo kansubire obitutte ate era obitutte si mu bulungi naye nga byabitutte kubanga ebbo bali muluma ne bwaba yogera okugira nga ali muluma obujja obungi butta amaka obudde obungi butta amaka kambeere nabo owulira kikyo ate njemalako nali mulabyeko n'omulala nze nowange simulabangako kubanga